eryo Buganda panafa abisa bebakutusakisa feno esooka ne bagambana ndi Dr. Sam Kazwe nga tulaba biki ebikoze amawulire nawa sebo lamusa kubatuuliriza ompuliriza okulamuseza nnyo enkyaleero okwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo nsasira gwafunye ebizibu ate era n'enkyusayiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olutalo mu Iran olwaleero luweze ennaku 12 mu Iran n'emiriraano. Tusige ku kifaananyi ky'olutalo mu kiseera kino. Tewali kabonero konna kalaga nti olutalo lunaatera okuyimirira. Embeera eraga nti lweyongera bweyongezi buli ddakiika eyita. Era mu nnaku 2 eziyise amaato 5 ge gakubiddwa ku liyanja erya Persian Gulf ne ku kagolomolo aka Strait of Hormuz. Akagolomolo ako kagatta eriyanja erya Persian Gulf ne Gulf of Oman. Kati amaato bwe gaba gasaabala okuva mu Persian Gulf, jjukira Persian Gulf yeetooloddwa amawanga mangi agavaamu amafuta. Kati amaato agatisa amafuta bwe gava eyo gayita mu kagolomolo kano. Akagolomolo ako Oman ne Iran bakayinako nnyo obuvunaanyizibwa. Kati bwe gayita awo ne galyoka gagenda mu Gulf of Oman, olwo ne goolekera Arabian Sea ne gagenda ku katale k'ensi yonna. Kati amaato gano 5 agamu gakubiddwa mu Persian Gulf, amala ne gakubwa mu Strait of Hormuz. Amaato agakubiddwa mu Persian Gulf kuliko erya Safe Sea Vishnu n'eryato erya Zephyros. Gano gabadde gamaze okutika amafuta okuva mu Iraq nga gagenda okusaabala era gabadde galina kuyita wano mu Strait of Hormuz. Iran neegoolekeza ebikompola. Muntu omu yafudde ku maato gano 2, n'abalala ne balumizibwa, abalala ne banyululwa mazzi nga tebalina mutawaana. Kati ate bw'ovaayo n'ojja eno ku Strait of Hormuz, go maato 3 ge gasindikiddwa ebikompola ne drones. Kuliko eryato nga lisinziira mu ggwanga erya Thailand baliyita Mayurinari, nalyo balisindikidde drone olunaku olw'eggolo, era ne zivaako omuliro kwata ebitundu ebyenjawulo ku lyato eryo. Tekuli muntu yafiiriddeko. Ne wabeerawo eryato erirala lya Japan baliyita One Majesty, nayo lyasindikiddwa ebikompola, lyabadde kilomita nga 46 okuva mu ggwanga erya United Arab Emirates. Era bannyiniryo baategeezezza bannamawulire oluvannyuma nti abantu baabwe bonna baavuddemu nga balamu mu lyato eryo. Eryato eryokutaano lye liyitibwa Star Gwyneth, nayo lyabadde ku Strait of Hormuz, nalyo baalisindikidde drone ne likosebwa, naye teryasaanyeewo era tekuli muntu yafiiriddeko. Bannyiniri era baggumizza nti tekuli nayafunye bisago. Kakati ku maato gano agakubiddwa naddala ku Strait of Hormuz, ekibinja ky'amagye ekya Iran ekya Islamic Revolutionary Guard Corps kyannyonnyodde nti kyawadde okulabula ku maato ageesolose okuyita wano. Naye bano ne bagaana okuwulira, wabula ne bwe baabadde bali mu kusaabala baabawadde ebiragiro okuyimirira ne bagaana. Bwe baagaanye ne basalawo okubakolako obulombaganyi. So kati kino kyongeredde ddala okukyankalanya embeera n'entambula y'amafuta mu butongole. Akagolomolo kano si kaggale, kyekyamazima, naye embeera ekaluubiriza nnyo nannyini lyato okulikkiriza lisaabale nga liyita awo. Naddala kati bw'olaba bino ebibaddewo mu nnaku 2 eziyise. Omuwendo gw'abantu abafa okwetooloola amawanga nagwo gugenda gulinnya, kuba olutalo tukimanyi nti lwatandikira Iran naye ne lugaziwa. Kakati mu kiro ekikeeseza olwalo gavumenti ya Iran egambye nti yadde America ne Israel baagamba nti bajja kuba nfo za nuclear na before
webasinziira okukola n'okusindika ebikompola naye ate bamaze ebiseera bingi nga bakuba ebifo ebirimu abantu ba bulijjo. Iran egamba mu kubalirira okwayo ebifo eby'abantu ba bulijjo babiyise civilian sites Israel n'Amerika bye bakakuba ku kyalutalo lutandika mu nnaku 12 eziyise biri omutwalo 1 era nga abantu abakafiiramu bali 103. Iran be yakakasa abantu ba bulijjo abafiiridde mu lutalo luno. Ku ludda olw'Amerika ekitebe ky'amagye ekya Pentagon kikakasizza webukeeredde nti abakafuna ebisago abasirikale baabwe mu kyondo kya Buwarabu mu lutalo luno bali 140. Abafu bali 8 naye tukimanyi nti ow'omunaana Amerika yo tekkiriza nti afudde lwa lutalo, bagamba yabadde n'ebirwadde bye n'alyoka afa e Kuwait. Naye nga bw'obagatta bonna abafiiridde mu mbeera y'olutalo kati Amerika bali 8 mu lutalo luno. Erimu ku mawanga agasinze okufiiramu abasirikale ba Amerika abawerako ly'eggwanga erya Kuwait. Waliyo obulumbaganyo ejjukira nti waliyo n'ennyonyi 3 eza Amerika Kuwait ze yakuba mu butano kubanga Kuwait ne Amerika bali wamu. Wabula mukafuwe wa Kuwait ogezaako okutangira ebikompola ne drone ate yafundikira ekubye nnyonyi za munywanyi waayo. Mu ggwanga erya Lebanon naye mundu etokota kuba tukimanyi nti aba Hezbollah bwe bayingira olutalo okuyambako Iran ne Israel netandika okukola ebikwekweto mu bukiikaddyo bwa Lebanon gye basinga okusimba amakanda ne mu kibuga Beirut. Kakati webukeeredde gavumenti ya Lebanon ng'ekakasizza nti omuwendo gw'abantu baayo abaakafa okuva ku bbalaza ya wiiki ewedde bali 634. Lwaki Hezbollah eyogera, lwaki Lebanon eyogera ku bbalaza wiiki ewedde? Olutalo lwatandika lwa 6 luli ne Hezbollah teyaluyingirirawo nga lwakatandika. Mu kiwandiiko kyabwe ekyasooka baavumirira naye temwali mukigamba nti bagenda kulwenyigiramu. Wabula ku bbalaza ne baga nti katuyingiremu tutaase banywanyi baffe. Oyinza okwebuuza lwaki baali beesisigiriza? Babadde n'endagaano ey'okuteeka wansi ebyokulwanyisa ne Isirayiri okumala omwaka. Kati gye baali bakyagezaako okukuuma naye embeera bagenda okulaba ng'etabuse ne bayingira olutalo. Kakati Lebanon mu lutalo luno yakafiirwa abantu 634 ababundabunda okusinziira ku minisita Hanin Saidi avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu Lebanon. Kati bali 800 okuva ku bbalaza wiiki ewedde abe bali mu kubundabunda tebasula mu nju zaabwe. Balabirirwa bulabirirwa mmere na buli kimu birina kubaweebwa bagabirizi babuyamya. Mpuliza kusigira ku kifaananyi ekyengeri olutalo luno gye lukosezza amawanga ag'enjawulo olwatandikira Iran nga Isirayiri ne Amerika balumba. Kakati ku ludda olwa Isirayiri bakakasa abantu 13 abafudde bukyalutalo lutandika, abafunye ebisago basoba mu 2000 e Isirayiri. Ekyo ng'okitadde ku bbali ebintu ebyonoonese biyitirivu okusinziira ku biwandiiko bya gavumenti. Abantu abeekubidde enduulu eri gavumenti baliyirirwe kuba gavumenti ya Isirayiri eriyirira abantu abafiirwa ebyabwe mu ntalo ez'ekika kino. Insurance companies sinneetegefu kuliyirira bantu mu mbeera za ntalo zino. So bakunshuwalinga ku bintu bingi naye ebyekika kino nedda kuba bakimanyi embeera ya Isirayiri gyewangaaliramu bino bibeerawo buli kaseera. So insurance companies ziba zijja kufiirwa nnyo. Kati gavumenti eriyirira abantu bano naye abaakatwalayo empapulo okusaba baliyirirwe ku bintu ebyonoonese mu wiiki zino ezigenda okuwera 2 bali mu 10,000. Ekyokulabirako abo baagala amayumba gaabwe gavumenti egasasula olw'okwonoonebwa olutalo bali 6,586. So ezo gwe muwendo gw'enju 6,586. Abalina ebintu byabwe ebyonoonese nga si mayumba naye nga gavumenti esaanye okubasasula bali 1,044. Abalina emmotoka zaabwe ezisaanyiziddwawo olutalo nga baagala gavumenti ya Isirayiri ebaliyirire bali 1,485.
ebyo gavumenti ya Isirairi byeyina okusasula naye olutalo lulinga olutandika obutandisi nga bwe twogedde olutalo lusaasaanye mu kyoto kya Buwarabu. Bw'ogenda mu United Arab Emirates amawanga gamalala agaliraanye jjukira Iran enkola obulumbaganyi mu mawanga gagyetoolodde awali enkambi za America. Kati naye bw'ogatta abaakafa basoba mu 20 mu mawanga ago. Ekyokulabirako United Arab Emirates abantu 6 be bakakasibwa nga bafu, abasoba mu 10 balina ebisago eby'amaanyi. Saudi Arabia 2 bakakasibwa nga bafu n'abasoba mu 10 ne babuukawo n'ebisago. Qatar basoba mu 16 be babuusewo n'ebisago. Mu Oman omu yakakasiddwa nga mufu n'abalala bagoberako ne bafuna ebisago. Kuwait 6 bafiiridde mu lutalo luno. Iraq 6 nabo bafiiridde mu lutalo luno. Webukeeredde olwaleero Iran ne Hezbollah beegasse ne bakola ebikwekweto ebyawamu mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Isirairi. Era mu bikwekweto bino bakubye enfo ezikunukkiriza mu 10 enfo ez'enjawulo nga bakolayo obulumbaganyi. Era ne Isirairi neyanukula mu bikwekweto byekoze nga bukya erumbye ekibuga Beirut n'ebifo ebyenjawulo mu bukiikaddyo bwa Lebanon naddala gyemanyi nti ezo nfo z'abalwanyi aba Hezbollah. Era olunaku olweggulo waliwo n'obutambi America baafulumizza nga bulaga nga batandise okukozesa enkambi Bungereza zeyabakkiriza okukozesa. Jjukira Keir Starmer minisita wa Bungereza mu kusooka yali agaanye America okukozesa enkambi ze, oluvannyuma nakkiriza yadde Trump yamuyisaamu eggaali okuba wamala okukkiriza bakozesa beesi ate n'agattako n'ekyokuwaayo eryato lye eddwanyi okubeera mu mbeera ey'obwerinde singa liba lyetaagisiza eryato ennyonyi kwe zisobola okusituka ogenda okukola obulumbaganyi n'okudda bagayita aircraft carriers. Trump n'amuyisaamu eggaali nti abuyambi bwe tetubwetaaga obw'ekika ekyo oze ekikeerezi ng'olutalo kumpi tuluwangudde tetwagala byakutukongoola olaba ekintu kiwedde n'ojja naye era njogera ya Trump. Kakati amagye ga America gafulumiza akatambi. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamura programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.